Omusinga w'obusinga bwa Lwenzururu Charles Wesley Mumbereri Mangoma asimye n'akola enkyukakyuka mu baami be ng'abamu abawummuza ate abalala ne basigala mu bifo byabwe nga kino kizzeewo oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 7. Kule Mulanga nga ye Katikkiro w'obusinga asigadde mu ofiisi ye nga waakumyukibwa Benson Kule Balitazaale ng'onazze mu kifo ekibaddemu Oweekitiibwa Edwin Biyiringa Kugonza. Hereby swear that as a Minister for Information and Omusinga Lwenzururu spokesperson, I will be loyal to the Omusinga Mangoma of the Omusinga Lwenzururu, his heirs, successors, and the royal family. Ne Minister Alfred Makasi asigazza ekifo kye ekya minisita w'obuwangwa ate era nga ye ssaabawolereza w'obusinga nga waakumyukibwa Oweekitiibwa Albert Bagenye. Abalala abalondeddwa kuliko Honorable Patrick Baluku Muhesi nga ye minisita w'ebyensimbi, enkulaakulana n'okuteekerateekera obusinga, nga ne Honorable Fred Kanyonyi alondeddwa ku kya minisita w'amawulire n'okunga bannalwenzururu, ng'ono agenda kumyukibwa Honorable Barbara Kabanyolonda Huramoti, ng'ate Honorable Yona Matetu Musime ye minisita w'ensonga z'olubiri. Omusinga Charles Wesley Mumbereri bano abakalaatidde okuweereza obusinga nga tebeebalira era boolesa ekifaananyi eky'obusinga. Thank you for your commitment and the support that you have always shown to the Omusinga Lwenzururu, which have led you to be considered to serve in these high offices of the kingdom. To the entire royal household, that you will work towards a fully rebranded institution and reflect the positive. Baminisita abagudde mu bintu beeyamye okuweereza n'obwesimbu. Singa told me that having worked in government, I was one of those who could do something and get people out of prison. So we had a group of people who are determined to make sure that we work with the government. We talk to government, agree on terms, and then see how we can get people out of prison. RDC w'e Kasese Lieutenant Joe Walusimbi asimye omusingo olw'enkyukakyuka z'akoze n'asuubiza nti wakolera wamu ne kabinenti empya okukosa n'obusinga okutwaliza wamu. Kula enkwataganya gye tukwataganyamu obwakabaka obulala n'obusinga bwa Lwenzururu bwe tugenda okukwataganya nabo nga ye nali mu gavumenti. Kituli balina okukola benyigire nnyo mu puroguramu za gavumenti ziba ziriwo n'okukunga abantu kulaba nti benyigira mu nkulaakulana ereeteddwa gavumenti. Mutabali Moses yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.